Ekkanisa ya St James gwafusse Mukono Hejjude n'ebooga ng'abakungubazi bakuŋŋaanye mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'abagenzi Chris Ntege ne mukyala we Cinderella Butesi n'abaana baabwe Jaden Alvin Ntege ne Ginana Florence Ntege abaafiira mu kabenje e Lwengo. Okusaba kukulembeddwa omulabirizi w'e Mukono Enos Kito Kagodo nga kwetabiddwamu ne mmeeya w'e Mukono Elisa Mukisa Nkooyooyo era nga baboogeddeko nga famire ebadde nkozi ate nga bantu balamu. N'abaana basenoga tina abaana bano tubazadde olaba bakuze tulaba abaana abakufaanana abaana abalina empisa naye ate Katonda asazeewo bagende olwayo b'ensi bw'esaze. Abakristaayo ekkanisa tufiiriddwa nnyo kubanga ekkanisa eno mugiraba nto ddala naye okugizimba okugituusa wano tubadde tugizimbira ku famire y'omugenzi Ntege wamu ne maama Florence Nola. Wabula ate badde boogera n'empulira ate nninga ageze ate nninga amulabanga waali maama omwana oyo tanswazizza yeebale nnyo omunange yeebalire ddala wadde tawulira naye era bulijjo mbadde mwebaza emugaa Ntege weebale. Baganse ebimuli ku ssanduuko z'abagenzi nga ye Ntege essanduuko ye esiddwako omujozi olw'okuba abadde mu nnabyamizannyo. Omulabirizi Kagoda asabye abantu okwekwata ku Katonda mu kifo ky'okwesiga abantu n'ebintu by'ensi kubanga byonna biggwaawo. Obanga otambula, obanga oyogera, obanga okola, kyenjagala ojjukire era omanye nti obulamu bwa kiseera. Buno obulamu butambuliramu bufa, ebintu bye tulimu bidiba bifuuka biggwaawo. Kyovola abantu tulina okwesigisa obulamu bwaffe Katonda. Asabye ab'eŋŋanda z'abagenzi okuguma era n'asabira abasigaddewo. Emirambo oluggiddwa ku kkanisa gitwaliddwa ku kyalo Namayuba mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono gye baziikiddwa ku ssaawa 11:30. Chris was a very instrumental part of Uganda Breweries Limited. N'abafumbo Francis Bale abadde yinginiya mu kitongole ky'amazzi ne Mase Nakaweesi baziikiddwa ku kijja kimu ku kyalo Kitwalanye ekisangibwa Endejje mu disitulikiti y'e Wakiso. Wasose kubawo okusabira emyoyo gy'abagenzi mu maka gaabwe agasangibwe Wabitembe ekisangibwa Kawanda mu munisipaali y'e Nansana era ng'okusaba kukulembeddwa Chaplain wa Janan Ndikizimula ng'onasabye abakungubazi okukomya okubuusabuusa enteekateeka za Katonda. Lekera okubuuza ebibuuzo nga bo bibuuza tebalina ansa. Tubeera balamu ku bwa Mukama waffe era bwe tusalawo kufa asiffe bw'asalawo tuffe tufa kuwe. Waliwo n'abajja okwewaana namumaze emmere zisizaaga bwe nkugamba nti tosule tojja kusula. Kale ng'okusaba kugenda maaso ekire ky'enkuba ey'amaanyi kitaataaganyiza abakungubazi. Ab'eŋŋanda z'abagenzi beebaziza ababadduukiridde mu kiseera kino eky'okugezesebwa. So we really appreciate. I want to thank you all for coming and may the soul of my dad rest in peace. And for loving my dad and mom. Tunulira baba bwafaanana otunulire Lastborn bwafaanana. Tunze abaana bange abaninaanye be bayinza okugamba baganda bange baana bange mikwano gyange. Nebaza nnyo bannange mwenna abambeereddewo abatubeereddewo ne mama ekiseera kyangu. Eyali Katikkiro wa Buganda Innya Jebi Walusimbi naye yeetabye mu kusaba kuno n'asaasira ab'eŋŋanda. Ebintu binsobedde naye bannange kitalo nnyo ekyokufiirwa abaana bano. Aba National Water omugenzi gy'abadde akolera boogedde ku byafaayo bye era ne beeyama okubaako kye bawaayo ku lw'abamulekwa. Yes, we take on and tomorrow when we have our meeting that's when we shall make our final announcement. Parents to the children Bale and Mase, what you are going to do for you. Bale waafiiridde nga yakakuzibwa mu kitongole kino okubeera maneja wa Water mu Kampala. Bale was promoted to manager Eastern Kampala, the whole Eastern Kampala.
oluvannyuma emibiri gy'abagenzi gitwaliddwa ba A+ ku kijja kyabwe ekisangibwa ekitwalanye mu Ndejje Town Council mu disitulikiti ey'e Wakiso gye baziikiddwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.